kanzuuli ate nakola kimunange. Hello. Ogamba otya leero? Yendi sebo. Oliota sebo. Ye tuli sebo. Oli kumpoza beat? Sebo. Bampita Jingo Nyugunya. Amannya go? Tamusuza. Olina buzibu ki? Obuzibu bwange. Nina omukyala. Njagala okuwangala naye. Naye jjukira nze mukwasa omukazi oyo. Omukazi nali ngenda okukwasa yani disappointing nga ngesigadde omwezi gumu. Kati nkola ki shout of disappointment? Ngenda okukizuula nga ate obudde buweddeyo nga atangamba alina omwana nga sina kyakukola. Komwase? Nga ati okudisappointing abantu banaga omusajja muyaya adaga atwagala mu kapitu. Ate ngenda okukizuula bw'ate omukazi alina abaana babeka. Ng'ekyabazima amatuufu nsobola okukwasa mukazi alina abaana babiri siri mukadde nti nkaddiye. Kinnumira ddala nnyo siri feediya. Kuba siri munaku. Naye njagala kumala kimanya kituufu alina abaana babiri oba alina omwana. Olinayo ku mwana? Ninayo sebo. Abaana bameka? Nina omwana omu. Alibeeru ne maama we. Yagenda ne maama we. Okay. So kati yakuwasa mukyala gwe yakuwangala naye. Esebo. Naye ate yakuwasa mukazi nga alina abaana. Kale omuno sali kifuddeko naye bagambye alina abaana babiri. Bagambye bakwata oluga nti alina abaana babiri. Weebale nnyo. Kale gwe kyotayagala kuba na mukazi alina abaana babiri. N'omusali simwagala era alina kyakukola. Ng'ogumye? Nga Mungu kyaleese. Nekisobola kuwasa mukazi alina abaana babiri. Wati omwana omu? Tenga n'omu. Nti yabadde etandikirwa omuntu we. Naye kati waba omu I can continue mbayo sina kyakukola. Kati omukyalo ono ali ludda wakadde kano? Saba zino ali Mukono Kabembe. Otera okubeerako naye? Ate okujjako ewuwo? Yavudde wange ogende waabwe. Yavudde waka ekitegeeza kadde kuzobeera naye? Badde tula okujja wawaka. Emikolo gya ddijjo? Ekituufu ky'ensonga kiri bwe kiti. Kojja nze omukazi n'okumwanjula namwanjula. Wamala dde omwanjula? Naye nze kyesaagala. Sifaayo I don't care kuba sente nze ziteekamu. Sifaayo njala kumala kufuna mazima. Kati otegeera ddi nti alina omwana owokubiri ate? Kati bwe tuba ku mukolo ono omukyala yagendayo mukolako nga makeup musindise yamukoleko ku mukolo. Musindiseyo ku makya. Awuli abanyuma ye ono omuwala alina omukisa n'azaala abaana babiri bagenda kumwanjula balina enzaala bbiri. Tegeera kakati nze nkitegeera wanze okuyitawo wiiki emu nkoze eki? Omaze okwanjula? Okwanjula nempulira nga kintisizza bubi nnyo. Kati nze kojja I don't care. Sente zinateeka amaido kuba nze mba nfiiriddwa. Ekinnuma nze kojja naye kyenfa kufuna mazima. Alinayo ku muganda we? Alina ku muganda era enamba gye nali nakuwa. Mpozi abeerawo sisita we? Abeera Kapeeka ku Semuto Road. Era enamba nsobola okugikuwa. Niko kalegesa nnyo manyi kasobola okukusa. Kogerayogera nnyo ko we? Kalegesa nnyo kayogerayogera nnyo. Kawala kato? Ye mukulu we wakati yali mu nzaalo wakati baŋŋamye natta. Mpozi mukyala we yani amanya ge? Bamuyita Asha. Kati ewaka basinga muyita linnya ki ewaabwe? Asha. Asha. Kati Asha yakulirawo ono? Yakulira Kiteri wano. Amaka gange Kiteri ge yakuliramu. Nyina yali azaalamu omwana. Firstborn wa maama we. Kakati nyina baawukaana omusajja. Tumatungana n'akulira eno kuba engeri yali azaddeyo omwana. Kati ng'ayagala abeere n'ono n'akulira eno ekitebi era eri agenzeyo obukulu eno e Kabembe gye bamuzaala. Ekiza tabadde nnyo nankiri ono tebawangadde nnyo bonna. Naye nga te mukwano gwe nnyo kati maka gye yakulira eno waliyo omuntu yenna omuvubuka waayo oba ayakulako ne Asha ono goyinza okumpa erinnya lye? Kati bamuyita Ibu. Kati omusajja ono amaka alina abiri waba gali endejje ekibutika n'agali ekitebe ate gonna yagakuliramu. Mpayo erinnya limu ery'omusajja nga nakiri ono bwe mba ndyogedde terimukanganya yali buliddeko mu matu ge. Mpayo erinnya lya Wahabu kuba Wahabu ye mukulu wa Asha maama we kati era nakiri abaamumanyi Wahabu. Yesebu. Kale beera ku simu tovaako. Kale sebu. Tovaako. Nakirya? Wangi? Gyebali? Kale niwe gyebali ko. Bigenda bitya? Hano namanyi erinnya lyange. Ne Nakirya. Oli Kapeeka? Ali wano. Wahabu? Bigenda bitya? Banange tebigenda bubi. Omuntu omutwerabira.
Kubera lira. Sajja yakutwala tompa de tampanga ku nkoko yange. Enkuke jambe tabugwa ko nkoko tojiridde nkoko yeje. Otubuza woto asho yaleta omusajja wano ng'olyawo mu kucakala butagazi. Naye nze nasoka tiyakugamba. Yakugamba nti nzamahale nagali addangange. Sasa tiyagamba dasha mahale agande gagenda dda. Ate ngamba nze ne bwe bujjo mbadde mmanyisa yona gajja buzini ntengalyeko naago. Agande nze nasoka. Oli otya? Omukali atya? Mpozi wazaako. Wazaako omwana wa kivaako. Badde njagala kuzuka kuno mwasa naye akageri kenjagala soka mungaleetere mu butongo. Ngira gule kanzu twaba nti bujonya bazinzi ntema ariko nja kwambala emalayo. Ujye utya mukwano. Mbadde wano kusomera ngamba kakubireko. Nange. Gwe. Mpoze mikolo gya Asha Jaddi ekisembayo. Bana sijja kulipa kyajjira. Abagamba gwakumeka. Gwakusatu gwakuna. Gwakuna. Kati mpozi kati abera ne bawe kati babira bonna. Babira bonna. Kati abana be bombi yagenda nabo oba yagenda ko nomu. Sijja kulimba kuba kati nze nabo ndise tuwatuleka onenumenda. Kuba lutwali ku mukolo yaliwo na mwana wo omusuwe kiri. Owokubi yali uddawo yamulekawo okubiri. Omwana bamutwala? Ekimbuzabuza kiri kino. Ono mbatidde ayina omwana omu bali babiri. Mbadde mmanyi omwoyo kana akawala ke yayina. Sina mulala gwe mmanyi wali omulala fasiboni. Wani yayogera awo yali ayogera nagamba bannange nakiri yani Asha ayina omukisa. Talina abaana babiri konze mwanyinazo ono nzijukira alina omwana omu gwe yazaala. Ayina omu nanti nange yena imwakanya nnyo. Kati gwe twakitwale kunzira mperekezeeye. Ate nyiza okuvaako gwe kyoba nkubidde gwe kwambadde wano naye nga bimbuzaabuza. Ayina omu kubanga nze gwe mmanyi sirina omulala gwe mmanyi ate ebyo bebi ate kati nve ku mperekeze ntagalire kwani. Webale nnyo ate emperekeze dda aweza okugibuuka. Naye gwe njagala nkoko yo nja kulya enkoko yo gwe. Tofaayo ojja kugirya inshaallah. Amin. Kale kankolekereze nkuleke. Umuko mugambe mutumidde mwagala nnyo. Kale muna. Kangene nsomesa abaana b'abandi. Kale muna. Kale bambi. Omukulu kato. Wanyiso. Kati ujuzi kibo yaga obusinga ku ekyo. Sina ujuzi bwenjagala. Onesha kyonyonya? Kyekyo ate okatusitiza bulungi nnyo. Kati awo ogumye? Omene era n'omwana kale kati ngumye kubaka ekyo kye. Wasawo nokiza yogamba kale yadayina omu kangende n'ekyo. Kati ngumye. Kati gumira ku ekyo ayina omwana omu mwala. Ngumire ku ekyo. Ate gwe ogambye nti nakira bikimu yakiyiwa olude ayiwa buyiyi line ku line. Tolenga kayiyewo. Kayiyewo. Kayiyewo ate ngezo kagambye wahaba ate ngogamba mu gwakola. Kwa information. Kankolekereze. Kale kati wangu dakulaba ddi kale. Omanyiwo embeera omanyiwo. Kale. Yakuje kinga kencha. Kale. Kale. Ali ku line munnange. Wanji? Yesebu. Waffe tata. Sebu nasize bulungi. Ayubu ndi buyuki wano. Ye. Kati muganda wange kyekyo kyowulya nti ateeke sente waalaba. Okitegeera. Abere mugumu Ayubu ndi buyuki wano kwagala mukama wange. Nkale munnange. Wanji? Alikweleza. Yesebu. Amugimo byekatenge. Ye. Oyo abadde agenda kuwasa abaana agenda kuwasa mukyala we mutima ng'alina n'omwana omu. Nabo baleke bannaye kusiiwalira ku bantu. Omwana ne bw'oba alina abaana babiri ng'omukyala omusiimi yoyoyo. Byekatenge. Nkale munnange. Wanji? Mukulu. Yesebo. Mukwano balotuweereza. Nkale ajati. Amanya ajati namponywa n'ekabowa. Naye munne omuwala oyo mwagadde nnyo abakyala abasinga tebaagala kwogera mazima. Kituufu.
naye bw'aba yamubulira nti nazaalako era nyina omwana ng'omu kati akizudde teyeekwasa okujjako nga naye tamanyi kyayagala Haji Kasule wuuno namponya owekika Haji munnange we bali kutuwe nkale Haji kituufu amanyi Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa naye nno munnange ne bwe yandibadde ayina babiri ekikulu muno nti akutegeera ekituufu nnyo ekyo kubanga oyinza n'okusanga oli talina naye ng'ate takutegeera nga talina kyakugattako ddala naye omuntu abanga alina kyakugattako ne bwe yandibadde ayina babiri yandibadde abeera n'oyo kati kasaategedde nti yamubuulira nti muntu wa mazima yamubuulira ekituufu amanye nti yafuna omuntu omutuufu nsigadde ndi Haji Kasule Kabowa kale munnange